Okay, yes, okola kyamanyi gwe yekumide ku good talent and of course era kyokola kisinge ddala okubeera ekyakabi gwe amaze okusubscribinga and of course tanaba kusubscribinga kona mwawo kakati omukyala Winie Nwaagi omukyala Winie Nwaagi yeegase ku bakyala nga Vinka wamu n'abalala abali mu ttuluba eyo nga tujjukira bulungi weekend eno abayimbi abasinga babadde mu bivulu era bakikubye kakati omukyala Winifred Nakanwaagi oba Winie Nwaagi and of course ku lunaku olwa weekend yavaayo n'abeera ng'alina gw'ayisaamu empi yakubye Omuwagizi empi eziri embi ziri zennyini zikalati zonna zitaikondo zonna n'azijja n'abeera ng'aziteeka ku muntu omu ng'entabwe eva ku ki. Omwami ono eyakubiddwa empi kigambibwa nti yabadde akuba sumbuusa oba yabadde akuba ennyagabujja y'omukyala Winie Nwaagi ate nga kirabika yabadde teri mu mbeera ya kubeera nga erisiivinga ekifaananyi kyonna okuva ew'omuntu ataweereddwa lukusa. Bwe babadde bayimba oluyimba olw'amataala omukyala ono Winie Nwaagi yabadde ng'azina bw'akkirira bw'ayambuka bw'akutama bw'akunama omwami n'agamba bannayenze nga nze yatudde ku mwanjo lwaki sikozesa chance eno nze ate alina essimu erina ekifaananyi ekisinga okuba ekyakabi n'anasula. Bwe yazinye nga n'akkirira n'anasula paka lwe yamuguddemu n'agamba naye musajja kiki buli lwe nzika wansi onkuba ekifaananyi lekera okunkuba ekifaananyi mu nnabunya yange onjagaza kineesonyiwa lwoddamu kunkuba kifaananyi n'abeera ng'amuwoninga omuvubuka teyakomyawo ndowooza nga bw'omanyi nti ow'empaka akunama giwerako era Winie Nwaagi yasigadde agenda mu maaso n'okubeera ng'ayimba akayimba ke era bwe yayimbye n'akunama oba n'asitama omwami era n'ayagala akuba ekifaananyi kino kyajja Winie Nwaagi mu mbeera n'abeera ng'amusindika empi. Era Omuwagizi yasasudde okubeera nga alaba omuyimbi Winie Nwaagi ate kati ekyamufulumiza zaabadde empi ez'omuyimbi Winie Nwaagi gwe yazze okulaba. Kijjukirwa nti Winie Nwaagi kati y'omu ku bayimbi abataagala kubeera nga bamanya n'okumanya bwe kiba nga kyetaagisa kusabula akuweerawo era ye teyeetaaga kumumalira budde ng'era bangi bazza asabula okuli gwe yakuba olwa bboto n'abalalala besobola kubeera nga mmenya ng'era kijjukirwa n'obulungi nti kati abayimbi nga Winie Nwaagi Vinka Swanza Avenue kwe gamba yo abayimbi baakyo esooka okubeera nga ebatereezaamu kwe kubasomesa kalati taikondo n'okwerwanako mu bivulu era nga kijjukirwa bulungi nti n'omukyala Vinka alina gwe yakuba tteke eri Bugaabe tteke ng'oli amukwata mu bintu bye n'amuwa tteke eri yalimbika kati wuno ne Winie Nwaagi naye alina gwe yakubye empi nga ziva kukubeera nga yabadde amukuba ekifaananyi mu bukyala bwe namugaago waayo bange tolina gy'obutwala bundekere kubanza alina okuba nabwo nze campus ne gwe mbampadde olukusa era omwami yakubiddwa bubi nnyo empi n'abeera nga nte bw'atyo yeeyayiza essomo okubeera ng'akuba ebifaananyi nga waali takkirizibwa kubeera ng'abikuba n'omuntu gw'abikuba talina kubeera ng'abibakuba so kati awembuliza Swanza Avenue kakodyo kikeeteka mu bayimbi bayo abakyala bali abaana bakuba emigere bali abaana bakuba empi so kakati Vinka Winie Nwaagi bo tebeetaaga kubeera nga bamanya era oba basemberera bajokinga nabo mpola oba bajooge mpola bajja kubeera nga bakuyisamu kasita okola bye batayagala bakuba ate tebamanyi n'okumanya so kati mukwano gwange amawulire agaliwo abayimbi ba Swanza Avenue bo beefudde ekizibu mu kkuba abantu ababamanyiira kati so ne mawulire ngaaga gaba ga trending mu ggwanga Uganda nja kukusaba beera nga osubscribinga ate buli kimu tubeere nga tukimanya fena for now sigenda kubanga nsuukawo bye.